Omukulembeze w'ekibiina kya NUP alaze essanyu naye n'agamba nti tanaba kubeera mu makivu kubanga waliwo abakyaliyo nja kubanga ngakuwa ate ye munnange kankaka famire y'abatamale mirundi junior ab'ekyengera bo bagambye bajja kugenda mu kkooti akakase byayogera nga bituufu. Abo bwe tuli full figure talina bigambo biwoomu eri pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate ye Pastor Bugingo avuddeyo n'awaana full figure era n'akakasa nti waliwo olukalala lw'abantu abamutuukirira nga bagamba nti agobe full figure bingi nnyo ojja kubanga obifuna. Ate ye Jacob Omutuuze yalaze obutali bumativu nti Eddie Kenzo kubanga ayita Rema n'atayita maama wa Maya nti maama wa Maya yandisaanidde okubanga naye abamu mu kifaananyi ekyo. Tulina amawulire mangi nnyo nnaku olwaleero era nkugamba kimu nti mukwano bw'obanga tona subscribinga omukutu guli gumu gwokka NCK TV subscribinga ringing that notification bell sharing or liking ebisigadde tutambule wamu. Tutandika n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alaze essanyu lwekyo ekyatuuseewo okulaba nti abapoliisi abatokyalinga Honorable Francis Zaake during COVID nti babataddeko sanctions naye n'agamba nti si abo bokka ayagala na bano abazze nga batulugunya Abannayuganda naddala bano juzi abamu ku batiyagas canister nti nabo babe nga bateekebwa ku lukalala nti kyeva olaba yabatuma n'abawa assignment okunoonyereza ku basajja abo information ebakwatako n'amannya gaabwe amatuufu agaddala nti ayagala nabo babateekeko sanctions nti wano mu Uganda mbu tetulina si kugamba mbu nti koza bigambo bye nti mbu wano mu Uganda tetulina bwe tusobola okuddukira okufuna obwenkanya bwokka bwe tulina okufuna bwebwo ng'abasajja bano twekozeemu omulimu tubanoonyerezaako tumuleetedde information emala nabo basobole okuba nga bakolebwako so gego agaliwo essaawa yakakati nga tuvuddeko omunnange kankaka yayogedde ebigambo Jesus Christ kankaka yayogedde ebigambo n'obusungu n'obukyayi buli kimu oba yabadde kumpalaniraako nyomberaako tonkwanirako simanyi naye mu butuufu teyabadde just kwogera yabaddemuko wotunuulira body language n'enjogera gye yabadde ayogeramu olabira ddala nga mwabaddemu mpalaniraako nyomberaako tonkwanirako. Kakati oluvannyuma lw'okwasama oba okwogera ebintu ebyo byonna Junior ndowooza leero yagambye sigenda kugenda ku internet kumwanukula onayinza okuba ali mu kumprovokinga nti amanyi nti omuntu wayogera ku maama wange nvaayo nti leero sijja kuvaayo naye kooti yegenda okutulamula nti katuddukire mu kooti etulamule anti woyogera ekintu ng'olina obukakafu yagambye abuyina nti njagala abuteeke ku mmeeza awozaabike munange buno Juni yagambye akutwala mu kkooti kankaka era ngenda kugamba ne kugundi betunayoga mbu akutwala mu kkooti ebinaddako awo mwe munaamanya naye I'm not happy ndabye video is almost 1 hour if I'm not mistaken ate ekyali ndabyeko ebit awaya batagambye mbu agenda gijjayo naye abaana baagi downloadinze dda man kati mama Junior yabeera amuleseewa okitegeera kyeggamba man anyway, kati ntandise otegeera why our parents used to tell us certain si birungi yadde n'akamu era abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne baba nga batabukira kankaka ku vidiyo eyo. Weewaawo kankaka bino obikola ate naawe mu buwangwa mwoli osuubidde omuzimu mu kisanyufu ng'oli mu kwawula yawula omufu musanyufu ng'oli mu kwawula mu baana be oli mu kwawula yawula mu baana be mukutte ku mwana omu ne maama we mwagala basota bali baavayo dda bo ne bajja mu kamera nga ne kitaabwe akyaliwo kitaabwe teyali musibe wa mimwa yakolanga nabo bu vidiyo kitegeeza omuntu gw'abadde akola nawe vidiyo ne gwotokola naye ani gw'osinga okwagala
abantu abakuteekako obukwakkulizo mu bulamu bw'ensi eno n'abatakuteekako obukwakkulizo baani bw'oba osinga okwagala ate tolina bye weekwasa ku bannamwandu omuntu nga yajjanjaba bbaawe n'amukokoola n'amunaaza n'amusitula n'amuweeka ne bw'oyogera toli kijjawo ne bw'ogamba oba yamussa oba yamusabye biki kikulu yamujjanjaba period singa yagaana omujja ate ye omukyala full figure abasinga ogwe tumanyi nga Nakangobi Jennifer talina bigambo biwoomu eri omukulu his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu kyonna kyekiri naye kijja kuggwa bibi Katarenda byazeyo mu kuyimba yabadde ne Mistansi kankuwa ennyondo Mistansi kankuwa ennyondo Mistansi kankuwa ennyondo naye tekugirako boda ekiseera ne boda yamuluma nga agigaba ono yamugambiddewo sigenda kuwa boda kankuwa ennyondo omuggo n'agufula microphone oba taagwe oba teyagudde Etteeka ly'abanaffe weewo bakuteeko volume naye ate simanyi oba teyagudde ate ye Pastor Bujingo awanye full figure era simanyi mbu emirimu gy'akola n'asekerera abantu mbu abamutuukirira nga bagamba agobe full figure. Tulina omwana akola ku Soroti okwo abakantuukirira nga baagala mugobe tobala bamuyita full figure akeera ku makya museseeki bana abasanyukira full figure mukube ku ngalo era abantu bambuuza naye wanoonya abantu wawe emirimu n'ogiwa full figure abagamba nti mugobe muwanike emikono abagamba togoba full figure muwanike emikono full figure bafaani bo baabo wanike emikono batagala ngobe full figure bano bagai full figure number 1 that's it kati nyina kye nalaba mu full figure nga sinaba muwa mulimu natunulira ebintu nga bisatu ekisooka ayagala gavumenti bane bwe manga byenjogera bikunyiza linde bitakunyiza ndeeta nze nyina ebigambo bingi ekyokubiri hasola full figure talya mmere ya bwereri akoze kuva buto yava mu house boy yakolanga walutaya mu house boy anti katenze ekyange kyankwata ana mbonye nnyo halero kono temugenda kateekayo ntinagandi full figure kale mukateekayo nze nabamanyira engeri gye nali house boy kati ndoza kiri ekirala kindi na mutwe full figure yakolanga bwawusigalo omuwala bwakola bwawusigalo nga tuvuddeko eyo munnange ate ye Bajo Events agamba nti ali ku side ya Junior yadde nti Junior byakola si birungi nti naye alina ensonga ze lwaki asupportinga Junior yalaga side kubanga Junior ogenda mu meeting Junior namukubirako namugamba ava mu kuvuma abaki Junior nangamba Bajo sigenda kuddamu nagamba okumanya sirina buzibu ngeragera ne mu meeting netonde kino nkyogera with authority Junior namugamba agenda muki mu meeting we yatuka mu meeting yasanga basetinze kamera yasanga bakoze judgment bayita Junior kulaga bubi bwa Junior sate bamuyita kusolvinga bizibu bya family kubanga webuuze abantu bali bagala okusolvinga ebizibu bya family kamera yali eno nawo ki okwata video era kigambo yo mwala iPhone yakwata ki video kali wana lwaki fenafuna tuli kusaidia Junior ayina empisa embi ayina amalala ayogera bubi naye ate amazima gasigala maki mazima tatuwoleza Junior okuba nti tutya kukola kibuli kimu naye this time yanyigiriziddwa cause between me and you public ebera mabega wanyigirizibwa ekyo nkimanyi enjagalo manyi dynamic yensi nebo ne bango okwata abakazi nebo oli botabo neka bakunyigiriza baga omusajja bamulekere bamunyigiriza nnyo kakati this saga Junior muzeisale ne family ya Tamale mwanyigiriza Junior waliwo omuvubuka muganda wa Junior John bwayogera bwati olabanga mulungi naye nganze omuntu akola student of psychology ndaba ngati natabula atatya yandibadde nga inene bera tena banga yayita daba baganda be ate ye Honorable Robina Nabbanja ono nga ye Prime Minister w'eggwanga Uganda akawanga mudde bannange bibino njagala bannayuganda okubategeeza tewali nnongoosereza zijja mu palamenti
nga ziretebwa minisita nga tezise mu kabineti. Ebiseera ebimu nzije yalinga kabineti ate soosa mu myaka 3 n'emyezi 3 gyetumaze nakoosa kabineti emirundi ndoozanga 6 gyokka. Tebanalireeta mu kabineti. Nze njagala abantu bali ate n'ekirala nze pulezidenti gwemmanyi ayagala popular vote. Ayagala popular vote. Musajja akyalina amaanyi ge. Sirowooza nti ayinza okukkiriza ebyo. Sirowooza simanyi mount yagoberera okuggyako akawo nga tebinajja mu kabineti. So abantu ba bulijjo njagala mubirabe ng'ekyapa tetunabiteesaako. Tujja biteesaako bitunabateesezaako etubalete. Bagamba nti alina amatu awulire ate bo munange banankyukakyuka balabudde ba MPs nti ku luno musaaga. Mbalamusiza nnyo baganda bange mwenna amanya Kojja Omugezi tugenze mu serious politics. Baganda bange mwenna abalaba video yange eno, baganda bange mwenna abaagala enkyuka abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda, mukimanye nti enkyukakyuka gye tugenda okufuna tetuyina kugifuna nga bu crying babies. Nkiddamu mwenna abaagala enkyuka gye twagenda okufuna obukuyinza bwe tuba tugenda okubujja ku Museveni tetugenda kubumujjako nga bu baby nti we batukoonako ne tukaaba. Tuyina okumanya ekintu kye tulimu kintu kya ddala. Kibanga omukyala ali mu bufumbo oyina okwe-expectinga all the repercussions. Kati kiki kyenzijako? Omumpemberumu ennongoosereza gyaleeta mu parliament. Njagala okubasaba mwenna ba foot soldiers abali e Uganda, mwenna baganda baffe abali mu security, mwenna baganda baffe abeesiba amataayi ne mutulimbalimba nti muli bategeka. Njagala muwulire ekintu kino. Baganda baffe mwenna ba member of parliament bonna abengeejinga mu kintu kya lumu, njagala buli omu abantu abo mu balumbe ewaabwe gye bava. Nkiddamu buli muntu yenna eyimba mu kintu kya lumu mu mulumbe gy'abeera. Buli member of parliament aleeta olugezigezi n'ayasama nti agenda ekintu kya lumu akisapootinga. Kubanga ekyo ekiyumba kyammwe kye mulaba ekya parliament ekyo kyo Museveni asobola okiprotectinga. Nkiddamu ekyo ekiyumba ekya parliament Museveni asobola okiprotectinga. Naye Museveni tayina security esobola okuprotectinga lumu, security esobola okuprotectinga Mpuuga, security esobola okuprotectinga Bwanika, security esobola okuprotectinga every member of parliament agenda okuleeta olugezigezi. Bannange njagala Museveni tumulageko ku kyalumu ne Muhoozi ne regime tubalageko nti we are very very serious. Ba member of parliament abo mubalimbe mu constituencies abo. Mu buli constituency nkimanyi buli constituency erimu abantu abasukka 3 n'okudda waggulu. Se mujunganda bo mulumbe egundi gyakiikirira oyo jja kubeera Museveni tajja mu security. Tukoye okutujoga. Tukoye mu member of parliament ne bwobanga oli wa Nuupu ne bwebuza amagezi. Tugenda kukulumba gyokola ki gyobeera. Parliament temumachinga mbegayiridde. Na mwenna abategese okumachinga nga simanya 9 simanya 10 October bine bya independence ebyekigwagwa. Temugenda yo kubanga mwalaba. Parliament Museveni asobola ogikola ki ogiprotectinga. Neta sobola kuprotectinga constituency. Awo njagala tubeerenga tukola ki. Kubanga buli constituency betunafuna y'abaana abantu abava ku 5 n'okudda ku 10 awo mujja kubeera mukoze ki. Bashiru nategeddeko takyasula Kawempe South. Bashiru takyasula Kawempe South kati mbwasula Makindye. Ekyo kye njagala tubeerenga tukola. Ate nga tuvuddeko eyo munnange tulaba nti ye Jacob Omutuuze yavudde nayogera ku nsonga ya Eddie Kenzo nti ye si musanyufu nti yadde Eddie Kenzo beggase ne Rema Banyamutolo ne bakolera Maya birthday mbu Rema si ye mama wa Maya
yagamba nti ku birthday eno yabadde yeetaaga alabeko ku mama wa Maya nga waali nti naye lwaki yabadde ng'ayombamuko ng'agamba nti Eddie Kenzo mbu yadde naye nga mama wa Maya kulaba ku mwana ye ate nga mama wa Maya ali kumpi naye amawulire agaliwo gagamba nti omukyalo oyo mufumbo era kati ali mu maka ge ate ne Maya naye kennyini yatugambako ko waliwo birthday yaliwo koko luli mama ye n'atalabikirako mu kamera n'agamba mama wange abaddewo naye maama tayagala nnyo kamera si muntu wa kamera so tetumanyi oba mama ye yabaddewo oba nedda naye ye Jacobo abadde awanda muliro tuli ku NCK kugamba kimu nti munnange subscribing obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing liking tukomawo